kiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu linnya lya Yesu ajja fuga eggwanga lino. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna ky'owangaalira woba oli mu ggwanga Uganda tukwagala nnyo nammwe abali mitala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kikyo n'amatendo gago gye tuva twaliriza omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'addamu amiina era amiina nnyo ddala. Kakati ono bamuyita Musumba Mugerwa Joseph oba Yusufu. Adde ndabaka interview ke waliwo yabadde amukolako interview n'agamba yasoose gamba Muhoozi CDF eggwanga Uganda butalifuga era yayogedde ebigambo ebikolimira ddala n'agamba oyo mwana talifugirako ddala, tajja fuga bumulinya erya Yesu. Manyi nzize nga neetegereza ebintu bingi naddala awo twali tugenda mu kulonda abantu nga baawa obunnabbi ku Uganda naye bonna baasirika bati bwera bantu baawa obunnabbi bungi nnyo ani pulezidenti biki bingi ebyayogebwa even after election paka nakati bakyawa obunnabbi naye ebintu bibiri byenjize. Waliwo kye tuyita prophecy, waliwo kye tuyita prediction. Nyakujja somesa ekintu ekyo, prophecy versus prediction oba prediction versus prophecy. Mba neerabiddemu nzijukiza. Kakati ebiseera ebisinga tutambulira ku prediction. Prediction osobola okulaba situation eriwo n'oteebereza ki ekiyinza okuba nga kiddirira. That is a prediction. Abasinga wonna we batambulira bano abeeyita bannabbi. They are predicting, they are not prophesying. Kakati ono Musumba agamba sooka owulize akatambi ako munnaaye sinza ajja okuyiga Oluswayiri nyiniko wuuyo. Tasobola bannange, tasobola mu linnya lya Yesu tojja kubeera president. Yes. Mu linnya lya Yesu. Taatawo ne bw'anaaba ayagala nnyo, Mwami Museveni ne bw'anaaba ayagala nnyo, ku bikolobero ebikoloberwa mu ggwanga lino ku bantu ba Katonda. Kale n'omusaayi gwokka oguyiise nga guli mu mikono gyammwe nsabye ebeere saddaaka mu maaso ga Katonda, ng'omusaayi ogwo gukaaba mu maaso ga Katonda. Nsabye Katonda buli kye mupulaaninga kife. Tetusobola naawe. Olowooza ki ku bigambo bya pastor we Nigeria Adere bubaka bwe yawadde n'agamba nti kijjamu ebifaananyi bibiri. One, mu bunnabbi bwe yakuwadde bukusiigira ekifaananyi nti eyo wish ya kitaawe. Tutegeraganye. Naye olw'okuba nti Katonda yasimba abakulembeze wali kikulaga assassination. In other words, tali blessed to become the president. Yes. Naye ate Mwami Kyagulanyi ali ku lwaki nakugambye Katonda kasita ayogera ne bannabbi be kibeera. Tolabamu gundi yonna mbeera Alayidde n'agamba omukulu tajja kufuga. Saa kuddamu bigambo ebyo. Naye mu katambi akookubiri agambye kagwake keetonnye. Kakibe kiki Bobi Wine agenda kuyitibwako olunaku olwo His Excellency. Abeera His Excellency, Your Excellency. Olutagala kwonoona bitiibwa ebyo. Bwe mwaba asomako ababa bamuyitaani Your Excellency, His Excellency.
mujja kumbuulira kati agambye olunaku lumu Bobi Wine ajja kubeerako pulezidenti w'eggwanga Uganda. Bamutabulira lwaki paasita adda ku njiri. Mu Bayibuli tulageemu Bobi Wine, mu Bayibuli tulageemu pulezidenti. Buwulire enjiri paasita politics mwesonyiwe. Lyowa myoyo bamubuukiriddewo mu comment section. Lyowa emyoyo ebya Bayibuli bireke. Abana Bayibuli nga Katonda God is a leader. Obukulembeze bwonna busibuka mu Bayibuli. Kato ngamba otya njiveeko. Pasa naye yadde takola ki? Tanyigibwa mu ttooke. Kasooka nkuwe omukulu ng'atotola ebigambo bye n'agamba akagwake keetonye yajja kusaba era ly'eddimu ly'alina okuba nga His Excellency Bobi Wine agenda kufuuka pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Ebingi birala byagasseeko. Naye ekikulu bakindese vidiyo eno kwe kubanga sometimes we move by our emotions. Buli omu alina gwawagira. Nange olina gwe mpagira ng'omuntu, naawe olina gwowagira ng'omuntu. Naye wokkirizanga emotions ne zikuvuga, oyinza ova ku mulamu akatonotono. Kati nange singa nzikiriza emotions zange ne zinvuga, kwani gwe mpagira? Malira banga ntandise okukola ebitakwatagana. Naligenda so personal. Okitegedde wano womanyidde wontegeredde oyinza okunneetamwa. Why? Tuyinza okuba nga gwe mpagira si gwowagira oba gwowagira si gwe mpagira. Kati kiri ne kisigalira mu nze nga nze omuntu kiri personal. Gwe mpagira y'ono. Waba akola bye saagala Mukama kiki? Waba akola bye njagala ninsaba Mukama ayongere okuba nga mmuluŋŋamya. Waba bitatambula bulungi. So ngaffe abakkiriza tulina okuwa politics Bayibuli tetugoba mu politics ng'abalokole. Ekyo tebakulimba. Era oli waga abantu omulokole talina kubeera mu politics. Then tategeera byawandiikibwa. Okulonda obukulembeze kitegeera it is biblical. Kubanga omukulembeze ava eri Katonda. Omufuzi ava eri Sitaani. Kakiteeke mu Luzungu. A leader comes from God. A ruler comes from the devil. Kankuwa example. Nesookola aba akatambi kano. Kapasita Mugerwa Joseph oba Yusufu nga akubuulira era akukakasa mu linnya erya Yesu Kristo Omunaazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu, keegwake, keetonye, keekole ki, keekole etya, kabibeewo, kakiki ekigenda mu maaso, ng'omukulu ajja kutuula mu ntebe ennene ey'eggwanga lino Uganda akolomole eggwanga lino. Sooka omuwulirize tweyongere. Ajja kulayira nkiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu linnya lya Yesu ajja fuga eggwanga lino. Actually lwakuba ekyo ekigambo nkozeseza kikyamu, ajja kulembera ku ggwanga lino. Oli ne bwayogera atya, oli ne bwaba abo bonna was it on Tuesday? Tuesday oba Monday, kwezi ennaku ebbiri. Nalabye okwolesebwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo e Uganda ng'omwami oyo gw'oyogedde erinnya nga bamukutte ne bamusiba. Kati nkiinamu ebintu bibiri, interests bbiri. 1, Katonda lwaki oŋŋambye bw'otyo. 2, oyagala nkole ki? 1, nsobola okukyogerako mu kuwa amagezi oba mu mubiri kuba Katonda si kye yaŋŋambye. To pray against okumukwata okumusiba oba okumugamba as of now obutajja mu ggwanga lino. Kubanga waliwo tuti yafuluma wiiki eyo kuva bwa John Muhoozi
ng'agamba nti sawa yonna lubirira kumukwata kati singa naaba akomyewo wano. Biri ebintu bibiri okusaba Katonda abambula amaanyi n'obuyinza nga tebamukomako ayina kubeera mulamu at all cost. Ate nno leka nkubulya oyo musajja aliko amafuta bwe baba babadde tolaba nga balowooza nti balina amaanyi balimba tebalina. Katonda yennyini yagenda okukulembera Kyagulanyi amuteeke mu ntebe eyo obaddi era bwe muba mulowoozayo ab'okutta ab'okusiba taliimu ajja kubeera mulamu atajja kubeerawo atajja kukulembera. Abantu nga tebatya Katonda nga tebawuliriza Katonda be bano bakasajjaffu bakati eggwanga lyaffe terikulemberwa nga Katonda bw'ayagala. Bwe buzibu bwe tulina wano kati. Kale ndowooza amanyi politics ono alimu amaanyi ag'enjawulo kasita tomuwagirisisa magezi kasita tokkiriza omwoyo wa Katonda anakulembera. Politics ono alimu amaanyi agatali ga bulijjo. Atambula n'omwoyo gw'okufa, omwoyo w'okwawukana, okitegeera disunity n'ebintu ebirala. Era nabako wano mu campaign bangi naddala n'abasumba bennyini kaseera ako baali tebakwatagana, baali baawukana. Okwawukana mu ndowooza ku kyendaba tekikufuula mulabe wange. That's the problem. Kati ate ye sitaani wagamba nti buli muntu yenna nga tokkaanya naye mulabewo. That's the problem. Ndi kati nenkufuula mulabe wange lwakuba towagidde ani Museveni, nenkufuula mulabe wange lwakuba towagidde Bobi Wine. Omulabe waffe ali omu nga ffe abakkiriza ye sitaani. Kati gwoba nga olina kyokkiririzaamu nga nange nina kyenzikiririzaamu ate tekitufuula balabe. Olaba neekuba kukkiriza kuno okuli spiritual. Abasinga tuva mu mafamily basiraamu, bakatuliki, basamize. Okubanga taata wange mukatuliki ate nga nze ndi mulokole tafuuka mulabe wange taata. Wabula somehow somewhere at a certain spiritual aspects waliwo bye tutagenda kukkiriziganya. Naye obutakkiriziganya bwange naye tebumufuula nti oyo ye mulabe wange. Mulabe wange mba mumanyi. Wali mugamba awo nedda, awo sikkiriziganyiza naawe. Nenkubulira ekituufu kyemanyi nti ekituufu kiri ABCD. Naye kakati ekizibu kye tulina nti omuntu wavaayo oluusi n'alaga na expressinga ki kyakkiririzaamu nga tumulumba, nga tumukuba oyo pasita avudde ku mulamwa, oyo pasita be batusibyeko ono lwaki awagira ono. That is buli omu alina interest ye. Oyo pasita lwaki ayagala kuleeta ono, oyo omuvubuka biki okitegeera. Buli side ebaako ebigambo byekonjera ginnaayo, which is not good kubanga we are one body. We are united spiritually. We have one Father. We may have physical disagreements, political disagreements, financial disagreements n'ebirala. Naye tekitufuula balabe. Kakati nzirayo ku nsonga ya Musumba Mugerwa Joseph. Tumaze kiyinza okugamba kiri kimu. Do what God has told you. Kama bagambye okusabira Bobi Wine wekikole sirika. Kubanga okusinziira ku kitabo ky'abakoli 2 Corinthians oba Abakolisi ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olwa20 lugamba lutya: For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. Ebisuubizo bya Katonda biri weewaawo era weewaawo ye. So Katonda ebukya ku makya n'agamba Bobi Wine alifuga eggwanga lino, kagwake keetonye alifuga. Okitegeera?
ne wabanga mu pulaani ya Katonda tekirimu yes ntalifuga eggwanga lino, niwe tulijjamu engoye tutambula ku street, niwe tulikola ki, tekiribaawo. Kati eyo statement yokka ekumala nti Katonda kye yamala ogamba nti ye sitaani talina buyinza bukiwakanya, asobola okkirwisa obanga tomanyi kyakola nga gwe nnyini kyo, naye ate tasobola kigaana kubeerawo. Kati mu pulaani za Katonda wabanga yateekamu okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba pulezidenti w'eggwanga lino Uganda, ate ng'akibabikuliddemu abasumba, kitegeeza sanasobola okukikeereyesa naye ate tasobola kigaana. Kati waba akulaze ke kaseera oyimirire kituukirire. Okitegedde? Eyo statement wekumala okutegeera nti Katonda wagamba nedda, newe olikola ki? Katonda aligamba nti omusajja si wuwo muganda wange, newe olikola ki? Osalawo n'ogenda n'ofumbirwayo wiikisi 3 nakuba emigere. Katonda agamba nti omukyala si wuwo, newe okola otya? Newe olifuba n'ofuba. There is nothing which will happen. Era oyinza okubeera naye n'okomekereza mu bizibu ebiyitirivu era ne mwawukana. So, God is yes, can never be no, and God is no, will never be yes. Kati otutegeera ekyo, buli omu adde ku katalaali alime, buli omu atandika okukola kyateekeddwa okukola. Politics aleme twawula, buli omu awagire gw'awagira mu mirembe, buli omu asabire gw'asabira mu mirembe. Tuleme kukyawagana, tuleme kukkiriza sitaani aleete enkyukakyuka oba okukubagana mu bulamu bwaffe olwa political disagreements. Tetutuuka kweyo level. Tulina okubeera ku level nti ekintu nga tekisobola, Pawulo kyeyagamba mu Baluumi 8, kiki ekiri kwawula oba ekiri kwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kiki ekiri kwawula n'okwagala kwa Kristo? Tewali. Naye nze ndaba abantu bangi, they are now be enemies. Mwemu abatusibyeko kino, mwemu abatusibyeko kino. You are not God. Kakati gwe ne woba ogambye nti nedda nga Katonda tagambye nedda, what are you going to change? Tewali. Tewali ky'ogenda kukyusa muganda wange. Eyo statement singa ogitegeera teweerumiza mutwe. Katonda nga yakedde ku makya n'agamba nti Peter ogenda kuba pulezidenti wa Uganda okuva ng'ennaku z'omwezi weeziti, kagwake keetonye obeera. Gwe tomanyi engeri ebintu gye Katonda yaba yapanga dda. Obeera bya Katonda biveeko kasita aba nga yakonamu sitampu. You be what he purposed you to be. Newe mukola mutya, newe muyiwa emmamba, ne muyiwa emmale, ne muyiwa empuuta, kyennyanja kyekirala, ensonzisonzi, ebyo byonna muba mukootakoota mu gaalumonde. Tebikola. Kuba yeesi ya Katonda teri muntu yenna asobola gikyusa. Kiba nti bw'aba azze okukima nga kaseera k'ak'okufa katuuse, ne w'obeera ne zi RPG 123.5, n'obeera ne tanka wali ebweru 7,100, okitegeera, n'obeera n'amagye nga geetoolodde eddwaliro lyonna 1,000 mu 5,300, toyina ky'osobola kukolawo. Era bakutwala nga bali awo n'ebimundu byabwe bagaadinga n'ogenda. That is power of God.
bagita sovereignty, yeesigaliza obuyinza, yeesigaliza amaanyi ago. Tewali kyosobola kukyusa nga yasazeewo. Okitegeera? Kati kyembagamba nti when God is plan nga yalimu ekyo, muganda wange kagwake keetonye kiribaawo. Naye ate tuleme kwawukana okuba oli avuddeyo n'akola statement n'agamba nze mpagira Bobi Wine ye pulezidenti wange era alifuga eggwanga lino. Netandika omuwalana. Oyo musumba yagwa, yava ku mulamwa, aweereza sitaani, tatunyumiza oyo mwana biki bikino. Okitegeera? Oba oyo n'aba n'agamba nze mpagira muzeeyi, muzeeyi atwadde eddembe erisinza, n'akuwa ensonga ze ye nga ye wazitegeera. N'ogaa kati abalokole baatusiriwala, abalokole batusibyeko Museveni wa, abalokole bakoze bati, abalokole bakoze bati, abalokole bakoze bati, mwabatusibyeko Museveni, mwabamusabira awangale, n'okyawa pastor nedda. N'obulokole alina buvaamu. Oli alina opinioni ye ng'omuntu. Okitegedde? Ngo paasita talina buyinza bulemeza pulezidenti mu ntebe. Ankubuulire, wabanga Katonda tekiri mu pulaani. Ne we bali ekuŋŋaanya kyalo n'ekyalo ne bagenda ku musozi ne basaba, tewali kisobola kyuka nga mu pulaani ya Katonda tekirimu. Niwe tweku singa otegeera Yesu ya Katonda n'enno ya Katonda, toba kuddamu kulumwa mutwe. Ebintu bino byaba bimulekera. Era Mukama wadde ndi wankyukakyuka, okwagala kukakukolebwe. Mu pulaani yo w'olitegekera ogireeta, nze kanyongere kusaba bulamu na mirembe ya Mukama kunkuuma, ejja kunsanga. Naye nze ng'omuntu sina kye nsobola kukyusa. N'owummula, n'otalumwa sukaali wabwereere ne pressure. Because you cannot change anything. Nti n'abantu okukyusa gavumenti nteraako mu nsi endala naddala ez'Abawarabu, Misiri, batera nnyo okwekalakaasa n'amawanga amalala. Nti n'abantu okuvaayo ne beekalakasa ne bakyusa gavumenti era kiba mu pulaani ya Katonda nti yo gavumenti erikyuka okuyita mu ki? Mu kwekalakaasa. Okitegere? Nti Katonda wabanga yakiwandiika ne woyiwa security eyenkana etya paka era kiyitira awo. Ne wabanga teyakiwandiika ne we mugenda ku nguudo. I'm not against anybody. Obula nze nkubuulira ekituufu mulokole. Oleme kukyawa muganda wo, oleme kukyawa muntu yenna olwa political difference. Wabula tukwatagane nti owagira ani mpagira ono ate gwe owagira ono tugende mu maaso. That is life. Ono politics yatusangawo alitugera mulekawo. Tukole omulimu gwa Katonda. Naye n'omuntu gwali obulira naye enjiri kati wamukyawa lwakuba yali awagira gw'otawagira. Babasibyeko omusajja oli simanya baagala kuleetera akaana kali ne mukyawagana. Ninga mwali wamu, mukolagana wamu mu bizinensi, mukolagana wamu, mwali family friends, kati muli kabwanango. Then where are we going? So, nze pastor idea yeeyo sigikuba. Era munaye Katonda banga yakimulaze, pastor agenda mu maaso n'okusaba. Kijja tuukirira bwe kiba nga kiri mu pulaani ya Katonda. Era namwe abaagala obukira pastor. Pastor mumuleka akole kyakola. Naawe Katonda ajja kulaga obeeko ky'okola. Okitegedde? Ebintu byonna, it's a matter of time. Ebintu byonna bikolebwa olw'obulungi lwa Katonda. Buli ekikubaako mu bulamu, buli ekibaawo, all things work together for good. Buli ekintu ekikutukako mu bulamu kiyinza okuyisa obubi, kiyinza okulekera enkovu, naye kibaako kye kikusongerako, kikolebwa olw'obulungi. Era ojja kivuunuka. Naye buli wekivuunuka olina okuba nga olinamu notice.
zogyeemu so that the same issue does not happen. Lwaki teweetwalira Kristo akuluŋŋamye? Oba osabira President Museveni, oba osabira Bobi Wine, kyanakuluŋŋamya ky'oba okola, naye mukkirize. Abalina obukyayi munno musonyiwe olwa political differences ziriwo. Ffenna tuli omuntu omu, naddala ffe abakkiriza tuli omuntu omu mu Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo yagamba tekukyali simanyi Muyonaani, simanyi Muyudaaya, simanyi mukomole, simanyi si mukomole, simanyi wa people power, simanyi wa NRM, simanyi wa DP, simanyi wa PLU. Ebyo tebikyaliwo, wabula ffenna tuli omuntu omu mu Kristo Yesu. Tebikyaliko obusomi munnamawanga, simanyi ebyo byaliwo dda. Naye kati ffenna twafuuka omuntu ogwo mu Kristo Yesu. So political differences tezikola ki? Tezitwawula. So omusumba wuuyo abawadde obunnabbi, abamwegattako mumwegatteko musabe obunnabbi obwo Sitaani aleme bbukeereya busobole okuba nga ate bulabisibwa. Atakkiriza na ndowooza ye bambi aleeta omuvuma, wabula ndowooza musabire Mukama amuggule amaaso aleme kutambula na mubiri oba na ndowooza ze. Gamba ayi Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, nsazeewo bukuwa era omulokozera Mukama waabo, onsaasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli andaba n'agamba amiina era amiina nnyo ddala. Kaneetoolemu Katonda ngenda kula n'ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala eky'olunaku olwaleero, amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.